Eyegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Busiro South mu Parliament era nga ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matia Luwanga Bwanika yennyamidde olw'abakulembeze ab'enjawulo abeesulirayo ogwannagamba ne balema okuyamba abavubuka kyokka ne batandika okuvumirira abavubuka bano nti banafulugojamye abatalina ke basobola kukola. Bwanika agamba nti abakulembeze bangi bagamba abavubuka bano bazinze mikono naye nga bo babuuza kye bakoledde abavubuka bano mpaawo kye balaga ekikumidde abavubuka mu nnaku. Kubanga kambabuulire mu buli age ne generation erina ebyetaago byayo bya njawulo. Kakati omuvubuka olw'okuba nti ate abeera mu stages w'ennyo maanyi alina mangi, alina obwangu, alina okulegera buli kintu kiba kya speed. Kati gwe omukulembeze olina okusala amagezi n'okolera mu mbeera ye nga bw'omuwumbirira okulaba nti ajjamu ekisinga okuba ekirungi. N'olwekyo kya mutawaana nnyo naddala wano mu Buganda ne Uganda nti ekyo kikyatulemye. Abavubuka tusiiba tubalangira bulangizi nga bwe bataagala kukola, nga bwe banywa enjaaye, nga bwe batamirukuka, naye ng'ate tetubayambye kuteekawo ebyo. Nze kambabuulire Bwanika okwogera bino asenze ku bizinga by'Ezzinga mu ggombolola y'e Bussi bw'abadde asisinkanye abavubuka abeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Kapa Youth Development Group. Ate enkizo okuviira ddala awaka, enkizo ku kyalo, enkizo ku ggombolola, enkizo mu constituency, mu disitulikiti, mu Buganda, mu Uganda ne mu nsi yonna. Ennaku zino abasinga obungi baagala nnyo omupiira n'oggula. Era kyenkana kati buli muntu kooki kubanga oli omusanga ng'agunyumya naye nolako nga tasobola gukuba kutuuka wali mu booda naye ng'agunyumya. Ate bwe kituuka ku baasena batatwala bikopo kakati nekisanga ffe abamaniyu Abavubuka bano bongedde okujjukiza Bwanika nga bwe beerabiddwa nnyo mu mpeereza za gavumenti nga babale ku bizinga nga buli we zituuka teri abalowoozaako. Okuba nga mpangalira kwa Kapa wano tusoomoozebwa tuli wala twava waffe ne tujja kuno ku bizinga nga tuzze okukola naye tufuna okusoomoozebwa kungi. Kati bw'oba osomoka wali oluusi olinamu transport yekka ate okusitula okuteeka mu lyato nga tolina. Tetulina life jacket, empewo etusanga ku mazzi ne tuyisibwa bubi. Kale bannange n'entambula yennyini eriino gye tuliko nzibu. Naye tusaba ku buyambi n'ebyokukola kati byagaana okulima tulima ebintu tebikyadda. Embeera gye tulimu si nnungi, tusaba gavumenti etuwe obuyambi bannange. Etukosa nnyo kubanga amaato gagwa mu mazzi, bulijjo olaba gavumenti life jacket akantu akandibadde akatono ennyo bwe kati ne weesanga ng'eremereddwa okukagula okakwasa ab'obuyinza ku myalo ne batuwa ne twambala. Ekidyeringa Zinga oba ekitundu kino kyandibadde kyetaaga entambula ennenemukko okubeera nti abantu babatwalirako n'ebyabwe ne bagenda ne basuubula bye basuubudde ne bagenda ne baleeta bye bakoze eki. Naye ojja n'osanga n'eryato nga lyonna ffuuwa, embaawo zonna nga zirimu ebituli zaavundavunda naye ng'obulamu bw'abasinga obungi omwo mwe bugenda. Bongedde okutegeeza nti ekisinga okubanuma kwe kubanga emisolo gyo gavumenti bw'etuuka ogikuŋŋaanya gye bakuŋŋaanyaamu kyokka ng'ebyentambula ku kizinga byakkekwa ate birumya. Ye Bwanika abasiimye okwettanira obwegassi n'abakuutira obuteekubagiza wabula basenya abakulembeze baabwe ku nninga okubakolera ku ebyo bye beetaaga okukolebwako. Ate enkizo okuviira ddala awaka, enkizo ku kyalo, enkizo ku ggombolola, enkizo mu constituency, mu disitulikiti, mu Buganda, mu Uganda ne mu nsi yonna. Ennaku zino abasinga obungi baagala nnyo omupiira n'oggula. Era kyenkana kati buli muntu kooki kubanga oli omusanga ng'agunyumya naye nolako nga tasobola gukuba kutuuka wali mu booda naye ng'agunyumya. Oluvannyuma abavubuka bano Bwanika abakubyeko ettu basobole okwongera mu ssako yaabwe eno n'okwekulaakulanya.